Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Omusumba Aloysius Bugingo owa House of Prayer Ministries avuddeyo ne yeetondera Bugembe Wilson owa The Worship House Nansana n'agamba Bugembe mu basumba bonna oli wanjawulo wavuddeyo n'otwala obudde bwo n'onsabira essaala n'ojjukira ku birungi bye nakola Bugembe ekituufu oli wanjawulo era na byonna bye mbadde nkola okuyisaamu eggaali ebadde ensobi mutabani nkusaba saasira sonyiwa era nkwebaza omutonzi akumpeere omukisa. Kale ekyamazima amatuufu nga Bayibuli wegamba nti ebirungi bye twagala naffe tubikolera abalala oba oli awo kyandinyumye nnyo nkusaba video soko gimpereka like ate bw'ogiwa like oba ogiwadde muliro munywanyi ogugitambuza otuuka ku buli ssekinomu ali eyo mu ngeri y'emu nkusaba gwatannaba subscribing asooka subscribing ate ensonga tuzitambuze nzikiriza nkuwe video enno olaba ebigambo bya Pastor Aloysius Bugingo omusumba Wilson Bugembe tumukubireko mu ngalo n'ekkanisa yaabwe eya Worship House. No wonder mwana wa mulembe guno yakyusa erinnya lya church edda ekkanisa eyo teyayitibwanga Worship House yayitibwanga Light the World Church. Naye nga House of Prayer ekutta akati mu kibuga naga naye guno omulembe gwandibanga gutambula na house. Nina evidence nti batusabidde era ye yajjeyo ne rekodi zinalaga ndi bannange mutundire ekkanisa eno engeri gye yawuliza abantu enjiri abataali batayagalira ddala njiri nga bakoowa bamanyi buli musumba wa mu kibuga mubbi abantu ne bawuliriza enjiri ya House of Prayer abantu ne balokoka ne babeerawo ne batuula mu kibangirizi okubatiza Bugembe ayina records eziraga nti twabatiza era nga bwe tuzirina bwaziyina babatiza bina bitanu lukaaga n'ababuuza naye mmwe ekyo mulooza sitaani kimusanyusa tekimusanyusa. Ekituufu kiri nti teriyo gwe kisanyusa era mu mubiri gwa Kristo oli tasobola kusanyukira kwonoonako kubanga ne Bayibuli yegamba nti omubi afudde talokose aluma nnyo kusinga oyo agenze alokose oba omuntu yenna afa nga teyeenenyezza ate munnange aluma Katonda okusinga gwe gwatutte kubanga oba ogenze mu kifo ekiteeketeeke. Njagala okujjukiza nti bannaffe aba Hope Christian Fellowship International Church Africa be bagenda maaso n'okubeera nga batussaamu kate ensimbi bagamba balina Thanksgiving nga ennaku z'omwezi 15 December basanga awo Kitiko Kigo Road Kwentebe Road ogende maaso n'okubeera nga obeegattako okusinza omutonzi kwoteeka okwebaza abaweereza b'enjawulo gye bali abayimbi then ebyokulya n'okunywa byonna byategekeddwa ayagala omanya ebisingawo n'okubeera nga okubira omusumba oba oyagala kusabira n'ebirala ebiringa ebyo ate ogendagenda mu maaso n'okubeera ng'oyita ku ssimu zaabwe weziri wansi awo mu bigambo ebigenda mu maaso n'okuba nga bitambula. Nzedde niyo akutuusaako ensonga. Babeera basekerera pastor omu mu kibuga wano buli kaseera mumanyi ne bagamba naye tusabe emyaka egiyise 7 8 10 the past 7-8-10 years pastor oyo yabuulira enjiri mu Uganda yonna nga teri no Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. kuffe yali agibuli. That
same pastor preached all over when none of us had preached. mumanyi abantu abalokokera ewantu awo. Do you know how many people got saved? nze nyina ne bamama bange baali baagala okulokoka balokokera eyo. I have my moms who got saved from that nyina place. ne bakwano bange ku worship house ng'eyo gye baalategerera yesu. My friends got to know Jesus from that ne place. sitaani akiraba n'agamba ono najjeyo omutwe. And this one has stood out. oba bodaboda oba taxi oyo pasita yawulirizibwa oba awulirizibwa buli muntu eyali yakyawa katonda. Everyone who had hated on God listened to. ebigambo bya pasita Wilson Bugembe mu butuufu bw'obiwulira era ogamba nti ono nno omusumba ayogedde, naye ng'ekyamazima amatuufu eri n'abaana bonna ababadde balumba pasita Bujingo entalo ezisinga ku zo yazeetandikira bwepo. Ate ne Bayibuli ekyo kubiriza buli muntu okuwa bazadde bo ekitiibwa kubanga ye Katonda w'oku nsi, naye n'omuzaddewo ow'omwoyo aba muzaddewo. Naye okuva olunaku pasita Bujingo bwe yakkakkana ku Dr. Joseph Serwadda n'amuvuma n'amuweebuula n'amufuula ekitagasa, ekyo nno oba oli awo kati ye okuvumibwa bye bimu ku ebyo ate oba Katonda by'aba akuddiza mu livansi n'oweerabira ebyo bye wakola. Abakyala baba bamaama baffe mu bulamu bw'ensi eno. Buli lw'oweebuula ekitiibwa ky'omukyala n'omuvuma n'omuwemula mu lujjudde lw'abantu, tomanya butya Katonda bw'ali kusasula. Naye ebigambo bya Bujingo bino njagala mubiwulirize bulungi, ate Bayibuli etukubiriza okubeera nga nti tetusalanga musango ekyo kyo ekitugamba. Nga Musumba Bugembe yajjayo n'ettaala okudemonstratinga abalaga emigaso gy'ettaala. Ettaala teteekwa kubanga ewalanibwa buwalanibwa. Bugembe yakkiriza n'ayogera nti mu bulembe gwa Bujingo ekisaawe ekisinga obunene mu Uganda kijjula, naye abasigadde ebweru nga basinga abali munda. N'abuuza ekkanisa nti ekyo mulowooza Setaani akisanyukira? Precisely buli gwawulira ayogera nga ayagala tubonaabone, taliiko lukiiko Setaani yatudde mu ndaayi. Mmwe mwenna ddala muli basiru? Akati abamu baba banoonya relevansi, naye ndowooza ku nsonga eno tiwali relevansi eteekwa kunoonyezebwa. Tuteekwa kuyimirira ku cause. Ekkanisa tuteekwa okumanya nti bw'ebeera emu ne bagikuba eyo yeddako. So tweyanziza ekkanisa nnyingi eziyimirire naffe, naye at least kuzibadde zisirika zonna worship house enansana yayogedde. Ate ng'owulira ekibiina kirespondinga nga bamurespondinga nga buli kyabajjukiza house of prayer emyaka 10 egiyise ekyekoze nga buli kyabajjukiza bakkiriziganya bali mu mwoyo gwe gumu. Mukama abatuweera omukisa. Tugenda kweyagala, tetugenda kumalako mwaka nga tuli mu maziga. Twatandikira mu maziga, tugenda kumalirako mu bujulizi. Amaziga ge twakaaba siga muntu omu, siga abantu babiri, siga abantu basatu, wabula ga kibiina kyonna ekiri ku social media n'ekibiina kyonna ekiri mu house of prayer. Ffenna twakaaba, batulaze emitima eryokanga n'etonnya, ne tulaba ensiisira bwe zenkana emyoyo. Kye batayagala kijja kubaawo. Pentagon yakuzimbibwa ate yakujjula. Pentagon yakuzimbibwa ate yakujjula. Ate ekirooto kyange kigazi, Katonda yakimanyi. Saagala Pentagon ya mu Kampala yokka, njagala n'ey'omu Western Uganda, njagala. Oli ku mukutu ogwa Beyond the Newsroom, nze Deni akutuusaako ensonga ate okubeera ng'ozifuna awo mu comfort zone yo. Kugamba ekigambo kimu kyokka, subscribinga omale okone mu kade okajje mu personalize okateeke mu all ofune notification ku mboozi zonna ze tuteekayo, oleme kubwako dakiika n'emujjosibwa. Abantu ab'enjawulo abatuukirira mu inbox yaffe ne mugenda mu maaso n'okubeera nga mwogera ne management yaffe, mwebale kusiima mirimu gye tukola mu ngeri y'emu. Nammwe abeetaaga bizinesi zammwe okuziranga, tubaaniriza era ne tubagamba kye mukola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala okubeera nga banywanyi mutwesize. Tusinkane mu mboozi endala eziddako
nsigadde nze Deni. Mukama abankuumire naye mbakuutire nnyo okwagala ennyo Katonda n'okumunoonya kubanga yagamba abo abannoonya balindaba oyo akonkona aliggulirwawo. Kaakati nno tumunoonye nga bw'akyayinza okulabika kubanga omukono gwe teguyimpa wadde n'okuyinza ne gutayinza oba oli awo kutununula otujja mu mbeera gye tulimu. Tusinkane nga Mukama asiimye. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.